Pulida wa Kabondo ka UID Isaac Semakadde alambuludde emitendera mwe bagenda okuyita okujja omubaka wa Lubaga South Katolu Bwama mu Parliament oluvannyuma lw'ebigambibwa nti empapula ze ez'obuyigirize zitankanibwa. Mu kyo bakugenda mu kkooti ejjulirwamu basseeyo okwemulugunya kwabwe okulaba ng'ava mu Parliament. Alina kudda mu P1 atandike buto. Eyo petition ejja okumuyingiza akabuli. Ebyo bijja kuba biweddeyo. Bwe tunamumegera mu kkooti ba appeal. Tumuwoche buli bubuzo ku musiku n'abiwulire byokya ate mu luzungu. Bano ababadde abanyiikaavu bagasseko n'okuvumirira ebigambo ebyayogeddwa Katolu Bwama nti ye muduumizi wa Kabondo oba eggye lya Solida ko n'okweyita komando ekintu kye bagamba nti kimenya mateeka. Gwe nodda ku leediyo n'ogamba nti nze nduumira akabinja ka Solida neweetuma n'amanya g'ekinnamagye neweewaneranka gwani ewaranka. Gavumenti etunuulye mu kintu ekyo ebintu ebyo bijjanga ebisaaga abantu bamala okusobya ku bannayuganda ne bateekawo obubinja ne batulugunya abantu gavumenti ne batunuulira. Okweyita komanda n'okuduumira abavubuka obbabuzaabuza okussa obusago kwaba bakola emirimu nganze. Abavubuka bano balagidde Katolu Bwama amenyewo bye yagambye nti akabondo k'abasiraamu ke kamulwanyisa era ne bamutegeeza nti bo baliwo okulwanirira eddembe lya bannayuganda ng'aba UID. Uffe tuli ba citizen concerned abavaayo okunoonyereza ddala Katolu Bwama byoyogera bijja mu buyigirize bwo. Ne tugamba nti katunoonyereze empapula za Katolu Bwama. N'olwekyo bw'ona erimbika mu ddiini nti abanwanyisa abasiraamu kuba nze ndi Mukatuliki muggyeewo embeera ya ddiikuula bannaaye ffe tuli bannayuganda. Ate nga constitution eri very clear nti munnayuganda yenna bw'abanga alina kye yeemulugunya asobola okwekisasayizinga his constitutional rights. Abavubuka bano bawezenga bye bagenda okugenda maaso n'okuwandulayo ababaka ba Palamenti abalala abajingirira empapula z'obuyigirize okusobola okwesogga olukiiko lw'eggwanga olukulu. Gye buvuddeko Katolu Bwama yavaayo n'ategeeza nga bwe kyali ekisa kya Mukama okuyingira Palamenti nga yagattako n'okusekerera abo bonna abamulimira empindi ku mabega. Ssenyonga Beka Mulinde, Pra Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.